Kakati omukyala golaba mu katambi oyo landlord we ekyo kye yamukoze. Landlord yakutte ebintu by'omupangisa ono n'abijja mu nnyumba n'abifulumya ebweru n'abikasuka nga nno omupangisa taliiwo. Amubanja ndowooza emyezi ng'esatu kwena. Kati omukyala ono yabadde agenze kuyiriba kunoonya mirimu kuba talina mulimu. Yalese ennyumba ye agiggaddewo. Yasanze ebintu biri bweru. Nga landlord yayingidde mu nnyumba n'asomba kimu ku kimu. Mu nnyumba teyaleseemu kintu n'ekimu. Byonna n'abifulumya ennyumba ye n'abikasuka ebweru. Kyokka laba eky'omukisa omubi nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya. Enkuba laba bw'ejja n'efudde emba n'eryoka ebikubira ebweru byonna. Enkuba yatonnye nga n'abaana b'omukyalo ono bali bweru. Byonna nga landlord tayagala kumanya. Yagambye omupangisa ono tambula onviire. Sente z'enkubanya nazo genda nazo. Tambula ogende. N'amufuluma ennyumba. Mukazi watu yasigadde mu maziga ng'akaaba. Ebintu bye byonna bitobye. Bamufulumiza ennyumba bamugobye. Talina wagenda kutandikira. Naye ekikolwa kino landlord ono kye yakoze si kikolwa kikyamu. Era bwe kisanga omuntu omulala amanya amateeka, landlord ono aba asobola okusasula. Teri landlord akkirizibwa okufulumya bintu bya mupangisa ng'omupangisa taliiwo. Obwo buba bubbi. Ennyumba ne bw'eba yiyo tokkirizibwa kugiyingiramu kumenya nnyumba ya muntu gw'ogipangisa, kuyingira kujjamu bintu kubifulumya. Mwalabo wano omugagga gwe baasiba eyayingira mu dduuka ly'omupangisa we awo mu tawuni n'afulumya ebintu by'omupangisa ono. Omugagga baamusiba. Oyo omugagga bamuyita Bill Gates. Baamusiba lwa kumenya dduuka lya mupangisa n'aliyingira mbu afulumye ebintu mu lw'okuba banja omupangisa. Kino tekikkirizibwa. Omuntu n'oba omubanja mulinda akome oba muwe ebbanga eggere omugambe nti mu bbanga bwe liti va mu nnyumba zange ogende, awo ojja ba muwoninga. Naye balandlord bano bayingira mu nnyumba z'abapangisa nga balese buleesi maanyi. Omuntu oba omubanja omwezi gumu n'ogumiikiriza n'omubanja ogwokubiri muwe ebbanga omugambe nti mu bbanga bwe liti nviira mu nnyumba. Naye kati ebintu by'omukazi obifulumizza ebweru, enkuba ebikubye, byonoonese, oba ogenda bisasula. Kankutuuseeko akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yiiyo. Yazze naggulawo n'abikasuka wabweru. Kuba ebisanze wano n'ebikuba byonna. Kandi yabikoze bino. Yabikoze byonna. Mukazi watwali wano ebintu byonna n'omwana enkuba ebikubidde wano n'omwana. Omwana yoyo n'akalala kaako. Naye byonna kuba ebikubidde wano ebimu bireka babibbye. Mundabira waneno sina wakubeera. Landlord wange ebintu byange bane nazo ku mulimu nkwane bankubira ensimu nga bifulumizibwa. Ngizo tuukayo nga byonna babigasa wabweru. Nangamba ntambule ngende ebintu byange byonna nga bifulumiza. Kakati buli omu ku nsi ya Katonda eno asana Mukama Katonda n'amuwonya omuzimu ogw'obupangisa. Si mulungi nnyo okutwaliza awamu. Obupangisa si bulungi nnyo. Ate tewali ekintu kisinga kuteeka ku stress nga nnyumba za layisi. Ezo ennyumba za layisi 10,000, 15,000 bannange ziteeka ku bunkenke. Anti jjukira yebeera levoyo ate nga nazo oba tozirinaawo bulungi. Yeba levoyo naye nga nazo tozirinaawo bulungi. Naye landlord bayisa gavumenti yayisa amateeka g'abalandiroodi. Edda bagamba nti landlord okugoba mpangisa mu nnyumba
omupangisa aba takuwadde sente z'omwezi gusooka n'omubanja n'atazikuwa omwezi ogwokubiri oliwaddemu okumugamba nkuwadde ebbanga lya myezi emeka 2 oba 1 va mu nnyumba zange tambula genda naye okkiriza omupangisa omubanje omwezi ogusooka takuwadde ogwokubiri takuwadde ogwokusatu takuwadde ate ng'ogamba ogenda kumugoba wandibadde omuwooninga omupangisa yenna osooka nga balina muwooninga ennyumba tulaba nti mukera ku makya ne muzeezimbira naye bw'osanga omupangisa amanyi amateeka asobola kusasula landlord ssente z'atamanyi na kumanya okitegera ekintu ekyo so balandlord okuba nti olw'okuba omuntu omubanja tolina authority na audacity kumenya nnyumba ya mupangisa kugiyingira n'ofulumya ebintu n'obikasuka ebweru omupangisa omubanja kituufu akedde ku makya agenze ku iriba ovudde gy'ovudde ozze ennyumba ogimenyeeko kufulu ogiyingidde otandise okukasuka ebintu kimu ku kimu bisudde wabweru landlord yona abakusanga nnyumba eno ng'ejjudde ebintu eby'ebbeeyi yandibadde tabifulumya bweru yandibadde abako ebimu byawamba n'agigala n'agamba nti kati ennyumba eno ngiwambye mpaka ng'omaze okunsasula kubanga omupangisa abamu n'ebintu ebiki n'ebintu eby'ebbeeyi naye olw'okuba nti omupangisa ono yadde nemu n'obuntu bwalejjalejja nga bwalayisi ate yabadde mukazi yafulumiza kakikya n'akasuka ebweru enkuba yo olwazze n'eryoka ebikuba byonna n'ebitobya so bw'aba nze landlord mba nina okumuvunaana omusango gwa theft ne trespassing okusaalimbira mu matwalo agatali gago landlord toyina buyinza bugula nnyumba ya muntu nga taliiwo tobulina koma ku kuzimba bakuwe sente z'omwezi tolina lukusa lukuyingiza nnyumba ya muntu nga togirinaako buvunaanyizibwa ate ono landlord omutekako ogw'obubbi nti mu nnyumba mubaddemu miliyoni nga 6 zibadde miliyoni nga 6 n'aguwulira landlord abamu basaana kubasomesa abalandlord abamu babi nnyo balandlord abasinga obungi babi nga bw'okiwulira tebalina kisa aye nabo tebasaana kukwatibwa kisa so banja lya mwenge liggwa na mwenge nze n'abanze landlord n'onkola ekyo nga siriwo n'oyingira ennyumba yange olw'okuba omumanja my friend biba biralamu etuba tugenda kuwa ennemba akiri onsingawo ka businzi landlord tokkirizibwa kuyingira ennyumba ya mupangisa nga tosoose taliiwo tokkirizibwa era landlord wabali waggoba mupangisa mu nnyumba ayina genda ku poliisi oba ewa chairman n'asooka n'awaaba landlord talina buyinza bugoba mupangisa yekka mu nnyumba ne oba omubanja ssente mmeka oyina genda mu baabuyinza so mujja kudda eyo mutandika okuzanyira ku bintu bya bannammwe kati ebintu ennyumba enkuba byekubye landlord oba ogenda bisasula kyenneebuuza si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ala naba kuba nti osubscribinga sijja kukowa bakubiriza kuba nti mutweyungako subscribing osomanyi tosubwa buli mawulire ge tuba tukutereddeyo eno yensibuko y'amawulire gonna ge wetaaga okuba nti ate omanya gasooka wano wokka era we gasembera wano wokka woogasanga so mbaagala nnyo omukama katonda abankuumire abampeera obulungi abankolera obulungi obutagamika mbere bulungi mweraba